Kilabu ya Villa emukwezezza nnyina mu liigi y'ababenywera wano mu ggwanga David Owoli yatemulwa ssabbiiti ewedde mu zooni ya Dubai e Makindye gy'abadde asula ng'era wano yali ava kutendekebwa ne kilabu ye. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti obumenyi bw'amateeka buli waggulu era nga batubuulidde nti waliwo n'obudde bwe batasobola kutambulirako. Ndowooza muno mostly teri time nteeno nti kubanga omuntu wonna wakufundiza nga mukisa gwe akukola kyonna kyayagala n'essaawa zino omuntu ayinza okukola ekintu muno omuntu asobola okwevumbiramu n'akuggyako essimu wa mu Dubai zone wano obumenyi bw'amateeka bususse naddala ku peva kuba omwezi guno gwennyini gwe tulimu Dubai zone ekubiddwa abantu abasukka mbana peva naye nga ababakuba bateeberezebwa okuba nga babeera ku pikipiki. Nze mabega kaawo nina omwana gwenzaala wano namuziika naawo wansi bamukubana bamuteera waggulu awo baali bamuyita Matovu ne bamunzitako n'afa. Kale embeerayo eri wano mu Makindye yeetaagira ddala okukubunkeeke bungi nnyo. Bano balina ensonga ze basonzeeko ze balowooza nti ze zireetedde embeera eno ey'obumenyi bw'amateeka okuwanika amatanga. Olina obukuumi bwandiyongeddwamu lwakubeera ne poliisi era gajjaddemu kubanga era bayinza okutwalira abapoliisi bagamba ono akuba abantu bamubbi poliisi ate neemutaa lwakubanga alina abalinamu ku ssente. Anti abantu emirimu tebalina kubanga abaana bonna babagoba mu kibuga babagoba abaana tebalina mirimu baali bakolera ku ma street babagoba. Ba defense baali baalagayamu kaŋŋambe baali baalagayamu naye nga yessaawa ba defense b'ebyalo kasita okulonda kwawedde mukole omulimu gwammwe. Bano era mu ngeri y'emu bagamba nti bali ku bunkenke olw'ebikwekweto ebikolebwa mu kitundu oluvannyuma lw'okutemulwa okw'omuzannyi wa Villa. Bwe tusiŋŋaanye nga ffe abatuuze senga ab'ebyokwerinda balangirira omulundi gumu ne batugamba nti kati kafiyu mu zooni zino ebbiri atandika ssaawa 2 ne tumanya nti kafiyu atandika ssaawa 2 katubeerere eddala ewaka kubanga okutandika ssaawa 2 bajja bayoola buli kiramu oba bakusanze olina byokola ku dduuka bayoola buyoozi. Ssentebe wa Muswangali zooni Emmanuel Gabula ng'ono naye yafiirwa mutabani we abazigu bwe baamuteega ng'adda eka akkiriza ng'ebitundu ebimwetoolodde bwe biri eby'obulabe nti kyokka beekolamu omulimu ku nsonga y'okukuuma ekyalo newankubadde ng'era agamba nti nakyo baakisangamu okusoomooza. Tulina abavubuka abakuumi abaali bakuuma naye baagwamu awo enkyukwe bwe baatandika ng'abantu be basanga mu kukuuma nga balina ebiso. Akijjayo ayina ettaala eyakoba waatise oba 6 najja kitooki abavubuka ne bagenda nga baggwamu amaanyi ebiso nejambiya n'ogenda okuwulira genda okira nti gundi bamutema. Mu kwogerako n'abatwala ebyokwerinda mu kitundu kino batulambululidde ku nsonga y'abakuumaddembe abayiibwa mu kitundu kino buli kiro nti bakikola olw'okutebenkeza ekitundu. Njagala okwongera okwebaza security kuba nabawa ekiragiro nti twagala kuddamu kuwulira mu Kampala yonna wali katabutabanguko. Security abantu bateekeddwa okutambula okugamba abantu temutambula kiro apaana abantu balina okutambula kuba abantu bakola emisana bakola ekiro. Eyo Uganda bwetyo bw'eryo Kampala nti ssaawa yonna abantu bakola. Omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu Kampala Agirule Mawuya agumizza abantu ku bikwekweto ebikolebwa. Oluusi tusobola tukukwata naye tukitegeeza nti tugenda kutwala mu ki tukujjayo ekiro bwe tuddamu ku makya tukola kye bayita screening. Chairman wabeerawo ab'ebyokwerinda babeerawo era bwe bakuscreeninga ne balaba nti nno oyo si mubenyi w'amateeka oyo si mwesimbu situyinza kukutwala. So ekyo mujja kutusonyiwa nti of course tujja kubakwata as long as tukusanze nti oli mutereevu era tukuleka n'oddeeka n'okola emirimu gyo. Kimuli Abudala ne Maido John be bakusakidde eggulire lino ku Lake TV Amalindilire.